ate nakwanukuza biki bivumo. Eyo generation yaggwako. Entegeera yaffe abasiraamu si yakugamba nti qaala Allah n'ogamba akigambye nti ogira ekitwe. Ne bw'onaagamba nti ogira ekitwe kale ono naakutya okuddamu okukigamba. Kisigadde kyekyo Allah kyeyakola ki? Allah kyeyagamba. Olwaleero abantu basiraamu bayimirizawo esswala zaabwe mmeka? 5. Era osanga omuddu nga mumativu waba ayogera gy'oli agamba nkubuulire. Nze alhamdulillah Allah mwebaza okubba sina gwe nali nzibye kozi nga neerabidde sittanga ku muntu bino byenkonako mazambi manene. Nze sinywanga ku mwenge ate subira nti ndigunywa. Obwenzi bwannema ne butandibadde haramu nze sente yange numa omulyako we bwatyo. Obwenzi ne butandibadde haramu ye sente ze zimukola ki? Zimuluma. Abazadde nze abazadde gyendi newafuguma mufugumi mpita omuli omusajja byayogera akulaga nti nze wabula kenninamu kale ngaaka akasobi kamu emindi eno ekyannemye naye kubanga buli muntu asobya Mungu ali yaba walinyigira oba alinsaasirira ku bazadde oba alinsonyiwa ku lwa butenda kubanga abantu webali kale ye nga takola bya shiriki naye nga ate benzi tobalabanko nti tumanyiyo omuntu nga si mushiriku nga we batuvuma naye nga babbi batta abantu banyi ba mwenge wano baseka bamekanga nga benda kubaka abasajja kati Mungu yalimanya waaliramula abantu be. Nze nange nnongoosezzaako byensobola kale kano kashiriki kikakyagira naye nga Mungu alinsaasira kuba n'okusaddaaka nze nsaddaaka wano basaba sente mu nzikiti nolaba abatali bashiriku nga bonna bazinze emikono balinda haji kyagamba. Era bingi ku muzikiti gwaffe awo wensalira mbikoze Mungu alinsaasirira okwo. Sadde muwulire kumwogerako ki omwazini asooka atugjewo sadde yo wamaanyi nnyo mwazini taliiwo ffe katukoone ekintu kyaffe ataliiwo Isimaila leero yali yalituwadde Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadan rasulullah ashhadu anna Muhammadan rasulullah حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi wa ba'd. Oluvannyuma lw'okwaziina ab'ebitiibwa tugambye nti osanga omuddu n'akumenyera amadhambi ag'enjawulo ganze sibba siyenda sirimba naye kale just akasobi kenninamu
bino bya shiriki bino fuwa mindi kyekyoka Mungu kyayinza okunvunaana naye ebisigadde nze sibikola. N'agamba naye waliwo abantu nga takola bya shiriki naye nga ayenda kubaka abasajja abba bali azamanya abantu. Wano gundi yali ekizimbe kya gundi, wano gundi yatwala ettaka lya munne n'akumenyera amazambi. Naga nti ekituufu Allah yalimanya waliramula abaki abantu be. Naye akati nze olaba omuzikiti ogwo wetusaalira nze naguzimba oba nze nagumaliriza nze nagukomerera. Imaamu lijuma lweggwa ekyemisana bakirya wange ye imaamu era Allah ng'ayokyanze. Baganda bange basiraamu, tewali wano ayina mulimu gwakola nga tagutegeera, nam nga tagu owuninga. Buli muntu bwe kibanga kyokola wakakitandika ekituufu oba tomanyi kiddako nekyokola oba tokimanyi nga nekyamaze okukola oba tokitegeera. Naye buli woba n'obumanyirivu ku kintu oba ku mulimu, ekyamazima otuuka butuusi awali omulimu ogwo gw'omanyi nga gukolebwa, n'omanya ekyakolebwa before okujjako n'ekikolebwa kati n'ekirina okuddizibwako. Oba tukwatagana? Oyinza obba oyina w'oyimiridde ku bbali, dereeva munno najja kasozi, ogenda ogiwulira emmotoka eri mu namba 3 kati tosobola katulabe, tosobola kulinnya mu namba 3 ogenda banga etagadde ezikidde kati yabadde yamusabye namba 2 nga njiwulira wali wansi n'alemerako. Aye kasina dereeva n'akolesa nakirabiddewo nze nonyonyola ebintu. Emmotoka ogiri bweru gyeyasimbudde tewabaddeyo naye oka weekusanze wano wennyini natandika okutematema ebyetaago byerina n'ensobi z'akoze. Omusomesa olumu omwana wooti mu ngalo pata amubuuza ebibuuzo 3 n'agamba nti nowakyakumeka nti amukaaga nti neekyokuna tunatumuyambi buyambi ono asaana kyakubiri. Ebibuuzo 3 bina nga amu-owuninze kubanga kino kyalimu akitegeera. Oba ontegeera? Leero mbadde ndya sumbuusa, naliddeko eyasoose nenjulira nti omunnyu gw'abatagaddeko. Naye omukyalo olugirumyeko bw'ati, mukyala wange agambye sumbuusa saayogedde nze sumbuusa temuli munnyu. Nemugamba kyeka mwegulira ate mukawo mwe mutali ekikuta mulimu. Owulira siniya olwalumya pata n'atematema obuzibu buli kusumbuusa. Wallahi omufumbi yenna kasita alya ku mmere bwala galiki mungi ate n'annyonnyole ng'olaba kyalimu akitegeera. Ebintu buli ayina kyakola yakitegeera, ate akitegeera yadda yakitegeere bwe kyamulema yakivaako kakyakola birala. Tolabanko nga gundi nakumanya mu babazi nti byansobera nze nabajja ng'ebintu sibikola ki sibitegeera, naddukayo yavaayo dambabazi ali mbaboda bamubako piki enkyanego netavaayo yo kuba ebyo yabikola ki yabitegeera. Ababoda nze mbalabe ewaffe ojja n'omuga nti ogenda wa n'omulagirira ekkubo nga manyi kuliko akasiko sigendayo wamatulano kati wamala omuntu alaga nti nzeyo sigendayo waliwo akabira ako ng'ova mu mwala ako alina omusajja aweesa ogusawo olaba byannyonnyola. Yava ku kyovuga piki n'emmere ezitolera ovuga piki azikola ki? Wallahi omuntu ne mukyala wa mutontozi mu maaso bw'ati namanya nti ajja tizivuddeko nennyonnyolako kulaba obudde mu mbeera wallahi tuva ku muzikiti ennaku zino obudde bwakyuka magalibi etuuka leeti seeka atulwamu wallahi kwata enamba ya seeka ogolaba nga essimu ekkubidde erinnya esoma kawere naye ate aliko omukazi
yayogera salamu alaikum seeka seeka darasa mujebale mumaze mmeka leero seeka munange sisomye leero atuvuddemu 3-2 Allah bambi akuwemu jana kumbe otaasizza kawere simanyi waali wano erinnya eryo yanyumira nnyo wano mulyogera nnyo barakallahu fika amulabe bulabi mu maaso bwati namune ajati zivuddeko era omukyala alaba bbanga alya bw'asirisaamu gaaya namugamba kiki olumya ejjinja abaana bagulonze bubi just kusirisa gaaya ategedde teekona alumya ejjinja abantu ebintu byonna babitegeera teri wanuupa yambala t-shirt ya NRM wamulabako wotezo batambulamu wala omulabako ng'omusajja mukakasa wanuupu wano mu mukono naye nga t-shirt gyayambadde eriko muzeeyi mu maaso ekyayogeddewe nkiddemu netenda kuddamu bigambo nekyo ekyo kanneegumye nkiveeku era tosobola kusanga wa NRM nga yambadde t-shirt eriko wanuupu wano okumanyanga abantu bategeera ebintu byabwe ne weeba lugoye bugoye nga tekuli kigambo nga wa NRM tayambala red tajambala nowa red tayambala yellow ate zino endala bazambala naye ezebbiri ezo tezicrossinga line mbu n'abamaniyu tebambala za Arsenal ate yanyambala kulwa Chelsea sone bibirawo ebito wempana naye akenderamu weeriye ate bonna bino bambala bimyufu wensaasirira abawagira omupiira nga tebasoma ddiini ne bawagira Manchester United ng'erina logo egamba the Red Devils. Red Devils kitegeeza nti emizimu, emisambwa, amayembe, ebitambo, ebiteega ebimyufu. Wallahi genda bibuuze nze sibimanyi byannamu byannakati. Nze kasana ndabako ekigambo the Red Devils nze nembireta mu aqiida eno. Bwe genda obuuze Devils kyeki? Sitaani, masitaani amamyufu. Devils gaba mangi. Ate dibere sitaani ebeeremu mu kisaawe. Zibeera sitaani 10 na mmeka? 11 ne sitaani endala 11 sayidi endala neziyita ku bbali nene eri munda nezikube nize eyo logo simanyi oba bannatawhidi mwagiraba nedda togamba nti bya mupiira birina amakulu era waliwo bambala t-shirt za Carlsberg lager za timu kyeyo Liverpool Carlsberg mwenge nga wolaba guno gwana ogenda batya guno gwa wano bera te gwa wano bero gwa jabuzi ngamba ogwa ffe wano origino bwakata katasono kamere sade ko ndi bwakata tosa jambala kuba gwa wano nene Carlsberg mwenge gweri kati ebyo ebintu abantu babitegeera tasobola kwambala t-shirt ya timu ndala nga wagira timu ndala haramun tasobola mu politics tasobola olaba ne bana abebizindaalo nze newunya abantu bategeera ebintu ebyo nga wamani wa NRM oli wajja okulanga nga wanuupu tamulangira namugamba muzeeyi ngenda kuwa emitwalo 2 ngati mutabani mufune musimbe ekizindalo kyammwe kisobola de Katonda tera buzibu olaba olwo nasanga bipande ku mubire ya politics naye batimba mu ssebo bya saidi emu era tolangirawo kirala ebyo abantu babitegeera era kankubulire kano singa ojja n'ovunaana oba n'onenya nendete kirango kyange nogano kikuba kati bana baddukirize nga bagamba nti buzibu ki bannaye uno alanga mugambi alange ekirango kyaffe ekyaba NRM aganye okulanga nti ne naawe awo tomanyi nti ofisi y'abanuupu naawe
obonyina kukuba bukubi vayo gino fune jolangire wamu genda ku NBS kati bana abadukirize begatta koli aganye nti lwaki naye tukukusinze olangire wanupe byenyalemu abantu begatta ku bintu ebyo jangu ku nsonga z'eddiini olaba amenvu olaba abantu ebavuya yennyini ali mu ddiini tagitegeera oba ontegeera omuntu osanga omuntu nga musiraamu naye nga tamanyi components ezifuula omuntu nti musiraamu what makes someone a Muslim tabimanyi basala nawo w'omugamba ekimufuula omusiraamu waakiri akkuba osirike ate olusikale mba ngenda okunenya abasaaze neŋŋamba naye ate ne bayimaamu abamu nabo birwadde biri awo yimaamu nayimirira wali nalinda khatibu ngoloza agenda oba kumu nambuuza ogenda kusomesa kuki ushiriki ndabya amasabo mangi nga nja wano obeera wa mbeera eri mukirowooza obeera mukirowooza ate kati omanyimu abaana abato oli mwana muto irimuyo ekyali ate osobola okyusa khutuba ejo tebagisomesa wano kati jangu manyi kati guli mwana wa muganda wange jangu olengera haji oli olubuto oyo kali akayumba kwokyamidde akatunda endeku maliba g'ensolo enkambwe embugo okalabye nti ye yennyiniko oli gwolaba akkirira n'akadomola ekyamani w'omuzikiti enanyini essabo liri kuogambye kuwetedde ku muyembe omulabo yagula ofiisi oyo mwazinyi oyo ayagala ebintu ebyo yakamala okuzina abalongo kati mwana wange tebisoboka ebyo kusoma wano yagala tugoba abantu mu muzikiti ate olesa erimu yawula mu bantu ate mwana wange kano kakulu nnyo abantu bawano basaddaasi singa osoma kutuba kati ng'esswala abantu tebasaala abantu bano tebagala kusaala ate basanze mu muzikiti ate kakasa tebagala kukola kusaala osomeseko n'ebyo ebintu okuyunga oluganda abantu bakutudde enganda zaabwe by the way wasomesako lumu etwali mu kuziika yegwasomesa ku bulungi bw'okusiiba omusomo guguddemu gwali mulungi nnyo omulaawo akusiriwaza omulaawo akutwalatwala wallahi yimaamu kati imaamu kuba kati wennyini nga nze nkiwulira nze nkiraba nkirabiddeko emirundi egiwera era oluusi imaamu ajja nakubrifingamu awo tonalinya mimbali nga wembyogedde n'abigamba olwakuba nti kati nze bw'obiŋŋamba sheekh waweeredde omusiiba kubanga nemba ngenda somesa ku bulungi bw'okusiiba eddakiika 30 mba njogera ku ebyo noba toŋŋambye kati ne boŋŋamba ne bootaŋŋamba bye mba ngenda okwogera ate wembyogera n'otanziza sikuvunaana nsaba kimu Allah lwendiddamu nenkwata akazindaala ate luba olwo webamanya nti tebataana kuyita kati aba ali awo nga Allah aleese social media nga Allah aga nti aba emezindaalo gy'omuzikiti kambawe gino ejange aba ali mu kayumba ke bwati mu sabuli asikololinga ali mu sabuli asikololinga nga ozze kampuni ebyagamba takyusanga musomo tujja kujjayo nayo kati baganda bange basiraamu obusiraamu bwangu nnyo Allah era atandika Suratul Baqara yayogera ku bantu babika ebi 3 yasooka nayogera ku bakkiriza nam kandabe wano ndagala kubala aya ezo nga sizikyamizza mu ntandikwa Suratul Baqara yennyini weyamala alif lam mim eyo aya tetugivuna kuba tetumanyi kyekola ki temanyi kyetegeeza Allah yakyerekereza yakimanyi kati aya eyokubiri eyokusatu eyokuna n'eyokutaano ze aya 4 Allah yali ayogera ku bakkiriza
yabawa ayez nya mu bufunze yagamba nti dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin kitabo Qur'ani kye kitabo kitali mu nsobi yonna obako buli mu Qur'ani bwe kusomeranga togamba nti somako kusula endala mpulire eyo sijagadde buli kiri mu Qur'ani gye tuli mazima merere la raiba fihi temuli mu nsobi yonna terina editions nti first edition yali egamba kino mu second edition bakikyusa okuva ku al-Fatiha paka ku Nas ebiri mu bubaka bwaffe obuva eri eri Allah n'agamba nti hudan lilmuttaqin obubaka obwo buli mu Qur'ani bulungamu naye eri abatya Allah alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salah abakkiririza mu ebyo ebitalabwako namaaso naye nga weebiri mwemuli Allah olunaku lw'enkomerero bamalayika amajinni tubikkiriza kuba Allah bitugamba wa yuqimuna as-salata ne bayimirizawo essala wa mimma razaqnahum yunfiqun era ne mu Allah byabawadde ne bakola ki ne bawaayo walladhina yu'minuna bima unzila ilayka n'abo abakkiriza mu ebyo ebyakussibwako gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhi bima unzila ilayka wama unzila min qablika n'ebyo ebyassibwa nga tonnajja oba ntegeera Allah basoose okwogerako bakkiriza ebyakka ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwo ebyamukkako ne twesanga nga bikwatagana naffe kyetwagala oba kyetuli mu culture zaffe olwo ebyamukkako ne bikubagana ne culture byakubagana ne cultures byakubagana ne hawa nafsi nekyoyagala ng'omuntu ekituufu kati emyaka gy'ekivubuka tugeze ku gyani oli muvubuka oli emyaka gyono emyaka gy'ekivubuka myaka 2 awo paka 4 egyo gyagala nnyo ekiyitibwa abakyala oba wuwe oba si wuwe oba ayagala amwagala purpose for the purpose nti njala muwasa oba ayagala kwenda buki asobola n'omwagala just to make a record nti n'oyo she's in my book and the other one nga agati oyo kasawa kundema mumpemu ennaku ezi njabawa ripoti wallahi zigenda owera ennaku ezi ye ennaku 2 dativeredde nga ripoti agikuleetera nti kyawedde naye print si London byawalina kiwaati nga mumazi just to make a record emyaka egyo oyasobola n'okwendaga nti sifuna kumuwala munyarwanda kati ndoza bembuzaayo wano mu Africa ate ngendeko mu Europe kati Qur'an yekka gwenga gwe mu stage moli level of income mu myaka mu culture olina byoyagala Qur'ani nejja ebikuba ebyakka ku Nabi Muhammad sallallahu nebikuba bino yokkiririzaamu kati yo mukkiriza kyalina nti ebyo ebyakka ku Nabi sallallahu abikkirizanga webiri wibeera nga bizze ne bikoonagana na bino byabadde nabyo byateeka ebbali n'agenda n'ebyakka ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wama unzira min qablika n'ebyo ebyakka olubereberye eryo wa bil akhirat hum yuqinun ate bakakasa nti eri enkomerero ulaika ala hudan min rabbihim abonno bye bali ku bulungamu bwava eri Katonda waabwe nam ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun era abo be bokuwangula ezo aya nnya Allah ali ayogera ku bakkiriza nsaba Allah abe ali ayogera ku nze naawe awo wennyini Allah n'akyusa akatambi
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله نغاتي نمو بانتو الله يغما ومن الناس نمو بانتو ayogera ku bantu yabatonda atumanyi neboseka nebobba eriiso Allah amanya lwaki olibbye. ontegeera Allah yagati ne mu bantu mulimu wa minan nas si wa minan nas innal ladhina kafaru Allah yaleta annuna tawqid nuni eno enyweza nti amazima ddala abakafiri sawaun alayhim bote bayina njawulo kubo anzartahum nomuga nti Allah yagamba am lam tunziru nomitako bisi hum la yu'minun bo bakafu babigana. ontegeera Allah yagati khatama Allah yassaka ekisanikira ku mitima gyabwe wa ala sam'ihim ne ku matu gabwe tebawulira wa ala absarihim ne ku maaso gabwe tebalaba ngaishawa kuliko ekibikka envumbo walahum adhabun azim. Allah bonabafundikira balina agaboneza gakola ki agaluma n'abavaako ayezi abakiriza yatuwezi abakafiri bano ba democratic ndi mulokole protestant Seventh Day mu Pentecostal yabawa ayezi kubanga aba abasajja abakaafu baali bamanyi ebikwatagana ku Allah n'obubaka bwe ne babigaana. Allah naga nti abo conclusion gyenkuwa kubo baveeko abo tebalina nsonga newona abagamba Allah yagamba togenda bitwala yabawa ayezi n'abavaako. naye kikowunyisa ku Allah bwe yatuuka ku munnanfuusi ndi wano ku ntandikwa ya Bakara yamuwa aya oba ziri 13 kandabe wano okuva ku y'omwenda paka yo 18 19 2 okuva ku mwenda paka ku 2 ziba aya mmeka? Allah ayogera ku bannanfuusi ezo zizitowa Allah yazikwekamu amakulu nga nnyonnyolo munnanfuusi yaani. Obusiraamu bwe bwamala okujja eri abantu Allah yatulaga nti bali mu groups mmeka bwabasangamu ebibinja bisatu. 1 waliwo ababukkiriza ne bafuukira ddala basiraamu ne bavaayo gye baali ne bavaayo mu gisho kalica ne bavaayo mu ganda kalica mu ani oyo musogi kalica banyankole kalica bo ne basiramuka nga bw'omusango omusiraamu ono omuganda ng'ali ku ttebo yemu n'omusiraamu omusoga ku ttebo yemu n'omusiraamu omunyankole oyinza olowooza nti bonna balina background efaanagana kubanga obusiraamu bwabagatta bwaleeta kalikyazi zaabwe ne bugifuula kalikyetya nga basiraamu. Allah n'ayogera ku bakaafu nti bo obusiraamu bwe bajja gye bali babugoba opponent tubikoze ki tubiganye. Kati Allah n'aleeta gwe bayita omunnanfuusi mudhabidhabina abuzaabuza nga mubakkiriza bamulaba ali nabo ng'ate ne mu bakafiiri bagamba ali naffe. oba ontegeera oyo Allah yamuwa aya 11 ng'ayogera ku mpisa yaabwe. Allah yagamba rabbul alamin wa minan nas ne mu bantu man yaqulu amanna billahi waliwo abagamba nti ffe tukkiriza Allah nga bo batulaga nti basiraamu. tulabako omukyala gw'obasizza olw'okwagala n'agamba nsiramu tomulabako ayi n'omutuusa ewaka ayi n'akotabukira n'agamba nze siri musiraamu bw'aba akuyambye n'akigamba. abalala akola bikolwa gwe n'omubuuza naye kitufu
wasiramuka nawe gwo mukwano gukyagenda mu maaso ti bebi naye biki by'obuuza toddamu nebimbuuza ebyo nedda nziramu wasiramuka nzani sinze Mariyamu gwe Mariyamu naye ku sitasiyo ndaba opositinga by'abalokole ekyokubiri bangamba pasita ajja wano naye nga siriiwo sitegeera pasita yamanya atya wano gwe nno nze nvaako nze ndi musiraamu mpa nadomola kawuzu nze nsaale nagana agikuba essola awo kanti ekasiramuka temubayina abo bw'oyombayombamuko naafuna akakaayo nze ndeka naawe nkajjeeko lwa bbugumu ama mpa akaya kange n'akazaako mba ne Kulaani mpisa eyiseemu awo n'ayisa yasawuna yamulema naye ate akusaba Kulaani ayiseeyiseemu era n'ayisayisaamu n'ogamba ndoze eddiini agenda ajagala kubawo ennyumba ayisayisaamuuko wa mina nnaasi ne mu bantu man yaqulu amanna billahi waliwo abagamba nti ffe tukkiriza Allah man yaqulu bagamba buki bugambi wa bil yawmil akhiri bagamba ffe n'enkomero tuli tayaali kuyo naye nannyini kumanya bitonde munda ne kungulu wama hum bimuminin Allah gannenge ekituufu sibakkiriza yukhadi'una Allah bo balowooza bafeera Allah bakimanyi omuntu omunnanfuusi yaaba akimanyi nti kino kyakola okuzannya saidi zibbiri aba amanyi nti kati Allah gwajjako amufeera amusiriwaza oba ontegeera nga olaba omuntu bw'alima n'abikka omuki bakiyita batya mu lulimi lw'okulima kuba endaaya waliwo omulimi waliwo gwe nakozesa eyo ttema ebikata ne mumutya omuddo sigulaba wagusuula namagamba gange wateeka omuddo wasikolaki ateeka ono yazinze omuddo nemugamba naye omanyi obudde sirina kugenda kubyala enda kwetera amalaga yakayananga seyabitemye nga nedda ugenda kumbyalirako obudde sikolaki Allah ebyaddako byali azzaako ttema byakyuka endabika kuba yamanya kati unonomonde mumutema nate nemukola ki omubyala abantu nga bwe badda ku bannaabwe ne babafera n'amulaga kirala naye ng'ategeeza ki nga wolaba abakyala omukyala wamanya nti ozunga oyagala mukazi mweru yoyitako muki ogenda omuyitako nga muddugavu nawulira wali ku kiyesiki ng'obuuza nti njagala omukyala nga mweru kati onayagala mweru mpa ku makeup wange awo ogenda okudda bwoti ng'onayerusa kati ono nga saamulabye ate nganzi omala mumutuusaka oba olusi nkuba tonnya nga muddayo kola omuntu ajjamu ebibalabala ng'ebyagundi zebula kati kumbe makeup akola ki akulukuta yakufeze munda muddugavu ono kungula kuzizza kintu nga kyeru kati abantu buno obuyayi bwe bakola ku bantu bannaabwe babuleeta ne ku Allah yukhadi'una Allah ne bafera Allah bamulaga nti bakkiriza walladhina yukhadi'una Allah bakwenyakwenyani Allah subhanahu wa ta'ala walladhina amanu n'abakkiriza omunnanfuusi bw'ajja gye muli mwabakkiriza ayogera olulimi lukkiriza lwereere oba ontegeera ayogeza imaani tajja bugambo subhanallah ku mumwa tajja bugambo astaghfirullah la ilaha illallah naam ayogera ateekawo embeera eraga womugamba nga akimanyi gwe oli munnayimaani n'omugamba ti munnaye nina obuzibu kati saba Allah situkako ekiro okole ki osaale naye nga ye kyaggamba ate sikyakola ki sikyakola ye waafuna obuzibu aye tasituka kiro kusaala asituka kiro kufuuwa ki kufuuwa mmindi Allah agamba nti bakwenyakwenya Allah n'abakkiriza wama yakhudauna illa anfusahum naye Allah agamba nti ekituufu tebalina gwe bakwenyakwenya kujjako byekwenyakwenya ki bokka wama yash'urun wabula ekyennaku tebakimanyi nga bwolaba omuntu
waliwo kochi Majido oku Masjidi Salama alina agambo katera okwogera naye kannyumira ng'omuntu yagamba nti weegendereze ng'olabye omuzimbi abba sementi n'owooza tebinkwatako ennyumba si yange oyinza okufuna ssente n'ogula ennyumba lwokimanya nti omusajja yabbanga sementi wo kanaga nti olabanga omuzimbi abba sementi mugaane kubanga si kulwanga sementi gwabba wa kizimbe kyo kati abantu bangi yalowooza nti okusinza Allah nga bwasamira bwayalula abalongo ng'akyanga enzikiriza avuga eddiini mmeka yaba amanya abuzaabuza Allah nabakkiriza ni Allah gatoma yakhudauna illa anfusahum omuntu wabanga alina akakomo alina irizi mu kiwato alina akakomo ku mukono akalubaale alina empeta y'emisambwa naye ngeno mbakkiriza alaga musiraamu olwokuba ayagala mumusaalire ayagala mumufumbiza abawala nga wadda mubashiriku abalaga ndi nammwe Allah agamba nti tebalina gwe bakwenyakwenya okujjako beekwenyakwenya bokka wama yash'urun naye tebakimanyi kubanga singa oli akuleeta okuzimba ennyumba sementi n'omubba wamugamba ngenda tabulanga eggaali 5 kasawo olwokuba taliiwo n'otabula gaali 7 kasawo ofise sementi wayitawo enzingo mmeka ng'oli agamba nyumba eyo njitunda amenya najjuguza ggwe ebadde ya miliyoni 2 naye oba gw'ogigula ngenda jjuguza miliyoni 7 wallahi mu mutima osooka kwennyamira olw'embeera gyekola ki tewandijinguzizza olwo omusajja aweeyo waffe munne yamuwa ssente amuzimbira ennyumba naye nga ennyumba eyo yiye kati nga nze nempa Sudayisi ssente mugaa nti ddala tandika bbeera kisogeyo naye sijja kusobola kujja kuuma kizimbe ekyo mbadde njagala ombeererewo nga foreman kati inshallah nja kusobola kati Sudayisi Allah nsaase tasobola kikola naye nesijjageza ku Sudayisi tetugeza ku bannaffe bintu bibi kale omuntu atali nze nammwe olinga amuwa ssente ali bweru amugamba zimbira ennyumba bweti yagibba mu saizi ontegeera ebisenge bya mugamba futi 12 yakolanga mu 6 yagibba mu saizi nabba material buli kikola ku nyumba yakibbako wone takalato yayitwala kati oli akomawo amulaga ennyumba kati ono mumutima nayenyamiranga ennyumba gye yamugamba siyo naye nga alagayo ennyumba yenanyini nnyumba takimanyi oyo mwana amugamba nti webale kuzimba nyumba eyo nagizimbira ggwe ate ono naanakuwala kyamunakuwaza kayumba yakabba baddaye tekenkana ke bamugamba yagisokola obitumye sokola era waaba ajogerako ngeringe si yagizimbira nge tali yiye kati Allah kyagamba nti buli muntu lwakola shiriki ate nga bwasinza Allah ng'abitambuza mu mbeera egamba nti aferani talina gwafera eno ennyumba gyazimba ye wonna wamya omutayimbwa n'ateekamu muziŋŋoonyo alinde eyo siiringi lwegenda mumutuulako lwanaamanya nti ate nze nebba nze nesse ng'olaba waliwo kiso imamu gye yatunyumiza oli sheekhe yajjanga alina mukwano gwe abantu ab'ensaalo banene n'omululu nsaba Allah batutaase oba n'omuntu ng'omwagala nga kyonna kitegeeza omumusanyusa osobola kimukolera naye ng'ate ye buli webimukolera ayongera kufunako bukyayi sheekhe yajjanga asulanga ewa mukwano gwe buli waba ali mu safaari amanya nja kusula emukono inshallah neyongera ejjinja yasujjanga ng'asulanga nga waba ava abalekera ssente wawa ssente kati baamatiranga miliyoni 5 n'atuwaako emitwalo 3 nayajo kolo nga bamupulaningira mutta ssente bazitwale kati yajja nga anyumya ne mutabani waabwe muluumu banyumya nga bakoowa kati mutabani waabwe yali azze ku buliri bwa sheekhe omugenyi
nga kwe banyumiza kati otono ne tumutwala Sheikh n'agamba ate mutawaanye nga yakeebaka n'ava ku buliri bwe nadda ku bw'omutabani neyeebaka bano bajja bafumita bufumisi ndafumita nga basitula kirambo mu blanketi nga bagenda oli yasimire n'ekinnya yali akimaze edda nga baziika Sheikh okuca ku makya Sheikh abayita basale subuhi tabalaba n'abayita ate tabalaba n'akwata ensolo ye atuuka abasanga gye baziika bakyaziika mayiti ekyabalemi abagamba bannaye ate muli kuki bwe bamulaba omukazi n'azirikirawo omusajja yasigalamu kukalamula munaga nti uwayi olimu emirundi emeka nababuuza gitya gundi twakusse naawe tutubuzaabuza mwanzi si mutya bapakuse bazzeeyo waka ng'omutabani waabwe taliiyo onambuuza buzibu kinaga nti wazze n'ekutiya ya ssente omukyala n'ambalira ati ngambidde ebbanga naye mbadde nkyalemye naye twakkaanyizza tukutte ate twassemu tutya omwana Sheikh n'amunyumiza namugamba ate n'ekyennaku nabadde nze ne ssente ezo era nga nteesezza ne mutabani nga ngenda zimuwa atandika okukola asobole obbayamba ssente olwedde zaali zaabwe n'agamba naye engeri gye muyinamu omululu nga weetaaga ssente ziizo kwata ssente zo n'asigaza omulambo gwa mutabani we omulambo gwa mukyala we ne ssente n'agamba nze mbeerewo ntya nga omwana wange afudde ku lwange omukyala afudde ku lwange olwa ssente noono kacu neneyetta emirambo emeka Sheikh n'akwata ssente ze tali kuba mululu n'avuga ensolo ye n'akola ki n'agenda kati yukhadi'una Allah gw'osobola okusala okulowooza nti kyokoze osiriwaza Allah n'abakkiriza nga gwe weesiriwaza kuba Sheikh yali abalowooleza kirungi yali aga nti kati bano obbayamba sijja bbawanga mitwalo 22 kantwale mwana ono mumuyigirize okusuubula ate bo bamulowooleza kibi ne bamutta kati abantu bangi nga bakola obushiriku ku Allah nga bali mu mbeere musiriwaza ne Allah agamba si nze gwe musiriwaza mmwe kennyini mmwe mwekola ki mmwe mwesiriwaza Allah kyagamba nti fi qulubihim tumalize ne aya eno mu mitima gyabwe mulimu ebirwadde fazadahumullahu marada ate Allah nayongera balwaza buki bulwaza walahum adhabun alim bayina agabonereza agaluma bima kanu yakisibun kole bye balinga bakola abantu abannafuusi ekibagana okukkiriza Allah ono kansa ali mu mitima gyabwe oba ntegeera kate obaleetera ebya Allah ate Allah n'ayongera banyikiza mbubuze tulaba omukyala gwe nabanyumiza juzi yavaayo n'agamba abantu temuva ku shiriki wammwe temuva ku buwangwa tota buwangwa kola obusiraamu bwabwe okola obuwangwa hatha nifaqa obunnafuusi wennyini tosobola kutambuza ddiini mmeka obuwangwa ddiini ndala n'obusiraamu ddiini ndala in case singa obuwangwa bubeera bwogedde ensonga n'obusiraamu ne bwogera fe abasiraamu tuleka buwangwa ne tukola eddiini bw'obanga oli musiraamu ng'ogwa mu bali Allah byasoose okwogerako mu aya ziri 4 bw'oba oli munnanfuusi yo yatambuza ebimeka wakola eddiini busiraamu ate nga wamala abalongo wakola eddiini busiraamu ate nga wasinza abafu wakola eddiini busiraamu ate nga wasimba amadagala ku mizimu gisituka gitawaanye famire wakola eddiini busiraamu ate nga bwe yeeraguza neefaanana ng'ebyo baganda bange basiraamu Allah wanabakkiriza omulungi ogujja tujja kumalayo tujja gendako mu maaso ku aya zino naye tulwanyise nnyo obunnanfuusi mu kusinza Allah gwe tukweka gwe tulaga nti bye tukoze mu busamize tabimanyi wallahi yabimanya abimanyi n'ebijja mu maaso by'otamanyi Allah abimanyi katotawaana kukola ddiini busiraamu nga wootambuza ebintu bimeka londako kimu ate otebenkere nakyo musiraamu azze n'agaa nti seeke muba mwogera ku busiraamu mwogere ku busiraamu bwokka temwogera ku ddiini ndala kireetera abantu okukyawa eddiini
n'ogaana n'okukola entalo ku ddiini yaki y'obusiraamu. Oba naawe mu zikiti muno nga kyolowooza bw'otyo kati lwaki sheekhe bawalampa abantu abalala? Ekituufu kisinze mutuufu wa kutereeza. Oba olina obusobozi obutereeza, tereeza Allah n'omubaka we sallallahu alayhi wasallam, kubanga bino bye twogera Allah yabiteeka mu Qur'an, ate yali nga nsomesa ya mubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wetugamba Allah waba yagamba nti ya ayuha alladhina qul ya ayuha alkafirun, Allah yali yagamba baani abo? Bakafa batakkiriza Allah. Allah yogera kwa mushrikun bamujerimun. Kati otuvunaana kutuusa message ya Allah ate ng'oli musiraamu, eyo nifaqa. Omuntu kubeera mu busiraamu nenga omupiira gusambira saidi nti ate lwaki mutulumba nga twogedde ku bintu bino? Mwawasa abakazi abatali basiraamu, kati bali bakodomi bammwe, oba ontegeera? Mukolagana n'atali basiraamu ne musukka ensalo. Atali musiraamu Allah tetogana kolagana nabo, oba ontegeera? Waba ayina edduuka ng'atunda bulungi nga musiraamu nakkalubiriza akuseera akugamba ntu nga bwakubanja, musiraamu nno muwummuzeeko amale okwetereeza ogule wa Peter, kuba ne nabbi yagenda ofaale salatu wassalamu ng'engabo eri ewatali musiraamu. Eri omuntu nga si musiraamu ng'asobola okukuwola ate nayimirira mu bizibu byo n'ofuna n'omuwa ng'ate musiraamu nno takuyamba. Kati Allah agamba atukkiriza okukolagana nabo, naye mu ebyo bye yatukkiriza muzikiriza tewali nkolagana. Tetufumbiza batali basiraamu, tetubawa bawala nabo tebatuwa paka ngo batuwa akoze eki. Mwaba baleetanga mwekweka masala ge mutamanyi nkomekkerezo yaago mu mututawanya. Bannaffe bali muki? Bannaffe mukatale si mu ddiini. Saba Allah atumalire ya Rabbi, atuwa obusiraamu bwanna madala taso bonnanfuusi. Ebyatusobako mu nzikiriza gyali Allah nsaba atulungamira atusonyiwe. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.